Kadama TV kojja mate waliwo engombe egamba nti bw'ogenda e Buwarabu bw'otuuka mu nnyumba bagambe nti nno oli mufumbo olina n'abaana ne bw'obeera toli mufumbo ne bw'obeera tolina baana. Twabaleeterako sitoola awo omuwala era yakola ekintu kye kimu. Baba yali amwesibyeko ng'ayagala kulya Julayina. Omuwala n'amugamba nti ndi mufumbo. Mujjukira baba kye yamuddamu. Yamugamba tewali buzibu bw'obeera mufumbo, nange ndi mufumbo. Era ngenza okukwana nga nange nkimanyi ndi mufumbo. So ekyokubeera nti oli mufumbo tekirina buzibu. Ne Uganda oli ayinza okugambira wadde oli mufumbo naye sikwana bbaawo nkwana ggwe. Nekirabika ne kinnatuuka Buwarabu. Abawarabu bo bamanyi ekyo nti nange akwana ndi mufumbo. Katuwulire Kadaama ono kyagamba oba ogenze e Buwarabu oyinza kukola otya. Kano kalango bakadama mwena omuli ene Saudi Arabia namwe omuplanning okujja ene Saudi Arabia tokolanga ekintu ekyobusiru n'otuuka mu kiyumba ky'omuwalabu n'omugamba mbu tolina musajja tolina mwana alatulunga wankatuuka wakubuuza manyi nga omwana yakatuuka mu kiyumba bamubuuza nti fi baby nti fi zooyi mugambe nina abaana n'embeera n'omusajja ate waliwo n'obukazi obubeera nga bwankafumbirwa kaba kamanyi nti ogenda kwagala bbawaako okitegeera baba bulina laavu nnyingi ku basajja baabwe buno bulina abaana babiri mwana omu baana basatu banaye kaba kakuvuga speed muganda wange ne kakuyiga ennyumba yonna enju yonna nga imagine ogenze na mutoyi ne kakuyita n'ovaayo mutoyi n'omugamba ompitiraki nagamba mbadde nti oba ogenze wa biki ate mukama akuveemu oyogereko ne bbaawe obanga aliwo ky'omubuuza kaba tekamanyi luzungu bawakamanyi oluzungu oyogera naye bbaawe ne kavaako waya ne kacyankalanya enju yonna ne kanoba mugamba butya bankuba kyeyo mwena Ssekadaama ne Bannakadaama banaye complain zisusse mwena muli bankuba kyeyo Ssekadaama Nakadaama okitegeera muli ku kyeyo mukola mwedeetinze katugeze nga Bannakadaama abiri ne Ssekadaama b'e Dubai mwedeetinze mutandise okweyagala yes for sure n'okwemitinga mwemitinga okitegeera maani ate gwe Nakadaama osaba Ssekadaama ssente oli musiru yajja kola nga ggwe okitegeera siraba lwaki muteeka kuba namwe pressure bino kyeyo ffena twajja kweyiya osanze muno mweyagadde it's fine muwe busolo naye akuwa akasolo ekintu mukitaye abaana babandi muleke bateeka ku pressure munjagala ku ssente simanyi biki gwe tokola zizo ate namwe temutulumya mutwe muwa busolo akuwa akasolo ekintu mukiveeko mwezinemu kigwe